bingi betutuyidde kufuna oba okutuuka. Baba tusaba osiime okusaba kwawe kuno ekiyongera okutuyimba abalala. Ensonga eno ey'omuvangano eveemu ebirungi kamaala. Amaka gaffe gazimbibwe, amasomero gaffe gazimbibwe, ebyamaanyi bizimbibwe, ebyobulamu bizimbibwe, ebyenkulaakulana bizimbibwe. Katonda waffe Busoga ekuweesa ekitiibwa. Era amawanga agandi gonna gaide gano gatwebuuze, gaide gano nti mwakola mutya ng'ate ife ensonga tuli kugitoola kusaakayo Katonda nga byonna. Yongera okola mu ife nga bw'osiima. Busoga enywere, Busoga ejje mu maaso, Busoga ebe bumu. Iwe weewe ekitiibwa ogulumizibwa. Setaani ozira buyinza ku Busoga n'abasoga. N'ife tonna abazaalibirwa, abaliikolera, abakulire mu Busoga. Tweyimbe galala Busoga ejje mu maaso. Twebaza olw'ekitongole kino ekya konsoti awo. Baba yongera okutugabira mu byonna n'okutuwa emikwano okuva ku nda. Kubanga tusabye nga twiddi nti owulire, kubanga tusabye nga tupita mu linnya lya Yesu Kristo musengwe. Era ekigere ky'abakani Busoga Religious Council nga Reverend James Kiroboza. Owewe ekitiibwa Katonda ekyewasi kubanga niwe Katonda w'okwagala ate ayenda abantu bo. Twebaza Katonda yaffe ekingi olw'abalina vision y'okutaawo ekibiina kino ekigayita amadiini mu Busoga. Twebaza Katonda yaffe olw'obukulembeze bwakyo bwona ate era twakwebaza n'ababagabirire olw'okusobola okutwala emirimu gyakyo mu maiso. Amangi kitonde mu kutabu bona abali ku bukulembeze ekyo oyongera okuba w'amaanyi, oyongera okuba w'amagezi olw'okusobola okubunya buli mbeera yonna. Ate buli eddiini eriri mu Busoga Katonda wange w'ekisa olireete ku mugendo. Twongere okukolera awalala, twongere okulowokeza awalala ebituuka mu byenkulankulana. Baba Busoga eno yongera okujja mu maiso nga buli ddiini Katonda yaffe ekisi nga mwene weeyogere nabo. Kuba Katonda niwe Katonda asobola okubuuliza abantu bo mu buli sekita erimu. Twegayirira Katonda wange w'ekisa ekingi tubeere ife otulungamya olw'okwongera okwekulaakulanya Busoga ono mu Yesu Kristo Mukama waffe. Mu kiseera kino tuyita kuwaayo abaana baife abali mu masomero n'ebibiina ebindi byonna abaana bona abali mu masomero kubanga era ekiseera eky'ebigezo ebyakamaliza eby'omwaka guno ditaamu eno bibindabinda. Tusaba kuno okukyakulemberwa Reverend Peter Nantamu nsumba w'ekifuyo. Linnya lya Katonda Isirike n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Katonda yaffe twongera okwemba buti ekkanisa nga edda muno n'abaminsani yaidda nga ebeesa abaana baayo mwali amasomero amalwaliro alaniye esobola okulwanyisa endwaire obwavu n'omutima. Mwogezi mulala yakuba nti success without success is a failure. Katonda watuwa ebirabo eby'abaana b'obuwala n'obulenzi abafaananira irala tewabawunda nga balingikako. Aye ebimu ku ebyo biremeisa abaana baife okusoma ne bamaliriza. Kwemba ye Katonda yaffe ow'omwigulu tubeere abaana baife obaiduse bebaire basomanga n'okusingira ddala candidate classes omuli abaana ab'ekyomusanvu aba senior 4 endawulo oidde ekitiibwa kya Busoga bwe kyali. Abanene mu iwanga lino basomeire mu Busoga wano n'okusingira ddala mu Busoga college mwiri. Aye nga saawa eno bwe baba balama amasomero ag'amaanyi liri oti lirigala amasomero agasooka 20 oyinza obutalibonamu. Aye nga ife beene abadibiizi ebyaife tukwemba Katonda yaffe ow'omwigulu oyikiriza okwemerera n'ife tugire ebyaife era nga tubigema nga tugenda. Katonda yaffe ow'omwigulu oli mulungi era
kuba watunga abaana okubuwanguzi kiba kya kyeyongero nawo kuba twidde nti amati gakuzaawo ekitooko nguli bateme sambasa aye okuba tubuulirira ekijako omwana wamwine amugira ni mulezi amulemesa owundi amulemesa omwana wamwana yalemesa omwana wamwana nga bali akuba omwana wagenda asomera atya omwana yena yandibaire nga asomera mu isomero ly'amaanyi entaleega mutulebitolemu tuyize ekitiibwa kya Busoga nga tubita mu kusoma era ekitiibwa ekitiibwa kya busa kiba n'ekitendo bikwiriza batweyo kusabira abakulembeze baibe ababyabufuzi ate era abakozi civil servants abakozi ba gavumenti essaawa eno gyakulemberwa Reverend Robert Maganda. omulamu iwe Katonda oyinza byonna byonna kitugwana ife abaana b'okwebazanga buli kiseera obutakoowa ate nga twebaza ebirungi ebyeyo ebyokulamu bulamu bwaife kabaka tukusiima kubanga wasiima watuta mu nsi eno Uganda okubeera president C1 kubanga niwe olonda niwe okuza niwe ow'amagezi niwe owabula twegeye Katonda ife oba w'amagezi bakolenga amagezi ago Katonda ife bwe walonda mutaani wo Dawudi n'omufuula kabaka baba bamuwa amagezi era bamukozesa omulimu omulungi twaba ministers bonna bonna twaba MPs bonna bonna twaba chairpersons aba LCs okubeera kwitaano okutuka kwesooka Katonda ife omulungi n'okusinga ekisa kino Katonda aba Katonda aba Busoga bulungi omwesi twegeye Katonda aba Katonda yiwagaita ogaite obafuuka omuntu omulala ekitiibwa kyo Katonda waife nga kibonekera mu bo kabaka kwekitiibwa twenda okuwaayo n'abakozi ba civil servants buli omu ofiisi wa Mukama Katonda waife baba omulungi babeere bawa amagezi bawa ekisa bakulinga okwetebwa kuli Katonda osigale ng'osigwa ate ng'ogulizibwa buli lunaku mu Yesu Kristo. Twidda kuwaayo abavubuka abali mu Busoga Katonda asobole okubasobozesa okukolera abalala era ng'okusaba kuno kujja kulemberwa Reverend James Werukwaga. Katusabire abavubuka n'abantu bonna abali mu Busoga Katonda waife ow'ekivunika watuga eggwanga lino erya Busoga okuba amakula wataamu abantu bo ate ng'abandi basoose okuba abatume bakulu twongera mu kiseera kino lata waife nga tulirira mavivi gaife olwa Busoga eno etulinga ennuma ekitiibwa kyayo bwe kyali nga ti bwe kikaali yongera musengo waife okufuula abavubuka bano bongera okuba abaana abalungi abawulize kubanga abavubuka n'emiti emiti egirifuuka eggwanga eriirira aye abavubuka musengo waife badde alima abandi bagumbye emize egindi bayenda okwefuulafuula nga benda okukolererwa nga benda okukola
endala agoba nti oidukiranga enaku ez'obuvubukabo enaku emigaziga aliwo kwidira abakola owootuba okweyimba abalala n'abato twongere okubagalagira abantu bonna bonna abali mu Busoga baabwe n'entambula migaira yekagisa salasala okwitaitanya buli ngeri yona g'omwoyo gana okuwulira okusaba ekitiibwa kya Busoga tongere kuboneka n'abeegonda nga bakutendereza bakulumiza nga bakwebaza ate nga bakututumya mu buli ngeri yona yona ngebwe okulumizibwe otenderezebwe Yesu Kristo Musenga waibwe sembayo ebyenfuna mu maka gaife mu Busoga yonayona okutwalira abalala ng'okusaba kuno okulemberwa ekyalo ekikulu okuva era neira aye ng'enaku zino bwe babala ebyalo ebibula ssente tuli ku mmando tutandise n'omulamwa nti tube bumu amaka agatateesa tigakulankulana leeta obumu mu maka omwami n'omukyala bateese n'abaana baibwe leeta okugonza okukola emu ku nsonga etuleeta ereibula ssente n'abantu otenda kukola Abefeso essuula 4 olulimi olwabiri n'omunaana otukubiriza okuba ne kye tukola ate otuwa omukisa tuleke betugabira twena era bwali oyogera muti mu Basesalonika akuba nti atakola n'okulya kalanga abantu baife benda okulya aye kibenda kukola Katonda waife tuwa omwoyo okwenda okukola amaka gaife gaidulemu ebyenfuna tuwa omwoyo gw'okutegeera nti nze kyentakolereire tikisobola kuyita waka wona atuwa omwoyo ogunoonya okukola ebyo byetukola obiwa omukisa tubona amaka gaife nga gaidula ebyobukombe abaana abo bafune ate twende mu maiso go nga bakwebaza olwekyo kyotukoleire bino byona byona tubisaba n'okuyikiriza nga tubita mu Yesu Kristo ekisama wa Yesu Kristo n'okwagala emirembe Katonda bandete okusobola ekitundu ekyo
getuwa enemba ete n'atubisa mu kitundu ekyo. Kale mwebale kampasaba tutyange mu kiseera kino ne takweta mukaire waife omulabirizi wa Busoga
Aide. Ambassador mwemerere tusabe sale December. Rumba isifewo mwekende twenda okwebaza. Uganye tutubega n'olwaleero tukwebaze ate tweyongere n'okutekekero seffe kya Busoga kusaba kuno okwa wiiki eneeteekerwateekebwa ne Busoga Consulting for Development. Ffe ng'abantu gye twanteekateeka iwatuukiriza webala okutuukiriza. Webale emisengwa bwebali hagati mu ife n'owuli okusaba kwaife nga tuli kusaba emisengwa weyongera okutuyimba tube ekitole twende eyange lyaife tugonzanye twende ekikiro kyaife kino ekyebusoga twende abakyala baife abaana baife bakaire baife twende ebyenkulaakulana ebyo ebitugaita baba okusoboza okubyenda era otusobozese n'okuzuula omulabe aliwo tumwegale nga byonna bikolebwa kubwo olw'obulungi obw'ekitiibwa ekiwa emisengwa n'olw'obulungi obw'abaana bo bano otusaasire byonna bibaire bijja mu maiso Katonda waffe nga tebikusanusa oba oliawo bikuleetera okubonaabona n'okusigala enyuma w'ebitundu ebindi ebiri mu Uganda mu byenkulaakulana. Otusaasira emisengwa mu bungi obw'okusaasira kw'osangula ebyonno byatubona. Bikiriza okutiiza obuyaka emisengwa n'okutufula okuba ekirala tutambulire galala ng'abakulembeza emisengwa ng'emibiri nti abakulembeze tukulembere aye nga tubashaakuboneraku. Abantu be tukulembera batubonere ku ekyo tebasaanira okukoopa tujjire galala kulaakulanye ekyalo kyaife. Era musenga tuli kwenda okweta mikono gyo nga tujja mu kiseera mu kitundu ekisembayo ekyokusaba kuno bwe tunaaba tuweere nga tuli kujeeka ojje naife otutambuze bulungi buli omu atuuka emiraala era bwera yaali kujja ekisema n'ekyendebiko byesigalize. So kulumizibwa emisengwa kubanga bye tubisabye n'okwebaza nga tubita mu Yesu Kristo musengo waffe. Era n'enkabira kigumba isa iffe n'omwana n'omwoyo omwamufu enkabi ezo zibe kwimwe mwena mwena omwidye. Busoga Consortium for Development, Busoga Interreligious Council, obwakyabazinga bwaife bw'e Busoga, kubakulembeze baife bonabona, technical and politicians, kwaife abakristaayo, bakulu n'abakulembeze ab'amadiini bonabona, kwaife ne ku baana baife abali mu masomero, abandi nga badde n'abandi nga baboarding, kwabo balikola ebibuuzo, kwabo abanaatera, enkabi ezo dibe ku nteeteka yonna nga tuirayo olina okwebaza n'okusabira eggwanga lyaffe ery'e Busoga okuvira n'olunaku olwaido otambulira ddala n'ife obe n'ife paka ku ntiko ku Sande weyongera okwegulumiza enkabi eddiramu okutubaako mpiraano ensenense. Olw'ebiseera kantwale okwandula n'okwaniriza abakulembeze baife mwenamwena omuli gano Sebo Honorable Bakubalwayu, Organizing Chairperson ow'okusaba kuno ate nga Member of Parliament Luka twenda okwaniriza Sebo tusiime kukuyo okwaniriza mukaire waife LC5 Chair Bugiri Sebo tusiimye wiire nyibaino bonabona okola nabo
Nokwaniriza RDC Bugiri kale waife ni baino sebo ni bade deputy nokwaniriza webale kuita twenda okusima okubawo the general Busoga Consortium Mwami Anthony Mula Sibusangalo ko twenda okwaniriza katikiro obwa wakoli katikiro Sibusangalo ko na baba webale kuita twenda okwaniriza chairman district service commission Mwami Ngobi Sangalo kubona twenda okwaniriza mayor Bugiri municipal council Sangalo kubona sebo twenda okwaniriza RC3 chairperson mwena abaliwo tubaniriza mwebale kwida ndakunsoniga yes, Munsoni Ramisa Prayo Mugoya Angira so twenda okwaniriza baba twebale kwida twenda okwaniriza afande movie spokesperson wa polisi twenda okwaniriza NRM chairperson Bugiri district okwaniriza civil twenda okwaniriza mwena ba division chairperson zabaliwo mwebale kwida LC1 chairperson mwena twenda okubaniriza. Thank you for coming. I think a miss up in protocol here. Several director mindset change mwena Kayemba twenda okubaniriza. Thank you for coming. Gano tulini district card several twenda okubaniriza lata waife mukatona webale kwita twenda okubaniriza Bishop Dr. Stephen, Bishop Dr. Raphael. Several thank you for coming. Thank you for coming. Be blessed. Dondopan is Dr. Margaret Nimwino Abavile is Ginger. And what does this mean? That the Margaret's a doctor, Margaret and a doctor, and you don't open the second. Omukyala Margaret Suli twenda okubaniriza gano mwife abalabirizi ba Busoga baliwo era bandi bairewo aye baba waife baba Naimane tasobole kubaawo ayeereza omubaka yeta yabanife era twenda n'okwaniriza omubaka wa Bishop Wakula yena aliwo twenda okwaniriza somwebale okwidda. I would like now to hand this over candidate omukubiriza w'abakristaayo omulabizi uno aide atwetere baba batuwaire tuyida kuba n'endogera ya Secretary General Busoga Consortium for Development y'anabatamaze LC5 Bugiri y'anabatamaze Kuba ni represent our members of parliament. Either you get it before the chief guest comes in to wine. I am the grand okuba community when I want to do better. In brief, the file we shall soon be out. Thank you so much for coming. God bless. Papa waife omulabirizi ni mukaire waife Dr. Margaret Subi olw'obwire protocol observe nze Ngobi head of Leyte Busoga Diocese. So Baba ifumula biri
nenda okupromisa guno okwaniriza abantu mwena abayiye okusaba kuno okwokusabira Busoga kubaniriza wano ku lutiiko St. Stephen's Cathedral nga Lugerere, akasozi akaliko Olugerere, that's why they call it Walugerere. So you are welcome. You are welcome. Nga kyerabire ndakusaba ya Dovrete waganwa dinare emulinaku tulina Dovrete Central Busoga Diocese kombo bwine ku wano latwaife mulabirizi wali omugeni akali kutuuka twenda okumwebaza olw'okubanga yatubeeraku ate atukulembera omulimu gw'okuleeta obulabirizi buno. Twenda okumwebaza twamukobera tidinkamulekeza mutuukaku ndi bonaabona bakubalwayo nga chairman organizing committee mutukizo bakantri basiimu olw'okubanga yatukolera ekyo ekitugasiisa. Tuli bukalamu tulitambula bulungi tujageza omwaka nga 28 Novemba nga tuli diocese. Aye tukayifuna mu nkenera yoona tulina obukulembeze obukalamu obwa Bishop Sulu eyanziza ogwange bale gwakubaniriza nakweta bwogezi nenda kuteekateeka omugezi airaku nga ni Secretary General Busoga Consortium for Development iza wano oyite oyogera eri abantu. Kama mulungi kiseera kyonna kama mulungi kiseera kyonna engalo za Kristo. So Baba Bishop, together with the entire clergy, the members of Parliament who are represented by Honorable Sir Stephen, who is also, by the grace of God, yalondebwa okuba chairperson ow'enteekateeka ed'obukuzi buno ogwokusatu nga Busoga eyita walala okusaba. The district leadership, Bugiri district, together with your entire cabinet and all the local government leaders, Oweriza Nabo district yeno, the senior public servants present, Mwena, together with the civil servants present. Baba ife abo bwakyabazinga bwa Busoga n'engeri kwawo Baba Katuukiro wa chiefdom eno ate n'abona ne owekitiibwa Sam Nkenga minisita w'ebyobulimi obwakyabazinga bwa Busoga wamu n'abakulembeze mwena. I want to recognize in a very special way obukulembeze obwa president of district eno together with the security team
obukulemberwa the RDC. The Busoga Consortium Secretariat Team, and the 4th Estate, the members of the media, and all of you, the Christians, wamu n'abantu ba Katonda mwena mwena, ni baba atwalo obusiraamu mu district yaife eno, nenda okwebaza era tukubira engalo atwala obusiraamu mu district yaife eno edomwamuka kitiifu oba abanga muno mu kategori yaife eno mu biseera ebyeyisano nga bino guyinza okuba nga niguno omukuzi ogusoose. So twende okubasiima abasiraamu mwena mwena omuyidye okulaga obumu bwa Busoga nga tutambuza wiiki eno ey'okusaba. Amayina gange nize Mula Anthony ku lw'ekisa kya Katonda nga nize Director General w'omuvangano gwa Busoga ogw'ebyenkulaakulana. Ate ku sayidi ere n'abantu b'ekisa kya Katonda nze omuyambi wa omumyuka w'omukulembeze wa Uganda naddala ku nsonga ez'ebyenteekateeka. Vice President abalamuyisa ino olwaleero olw'eigulo ali afternoon kusanga mukaaga awo baba mubwine nayogeraku naye akaseera katono nga yeteekateeka okujja ku lugendo lwa Kireku okukiikirira President wa Uganda kuluya era namutegeeza nti ndikuyita wano yeekalu yaife eno era nga niwo gy'okulemberamu okusaba yakulamusa ino wamu n'abantu ba Katonda mwena mwena. Sebo baba nenda n'okwesa omukisa guno okukwebaza n'okuyozaayoza olw'okutuuka ku buweereza obwo bwatuukaku nga twena wano twali abajulizi ng'obutuukaku okuba Bishop omwiduvu owa East Busoga Diocese. Congratulations. Baba oyo yali musomesa wange Busoga College Muyivu era yansomekeza irala eri abakuba nti yali musomesa olw'okuba yasomera mu isomero yali aye omusingi omulungi gwe nafuna n'okusituka Katonda kwansitwire okuba nga naakaweereza aba Vice President basatu mu Uganda. Omusingi baba oyo ayina eyisiga ku lyo era mwenumirizaamu ino olw'ekyo n'okwebaza Katonda okuba nti amusitwire okumutuusa ku idaala eryawa igulu eno mu buweereza bwa Katonda. Tuli wano olwaleero olw'ensonga ey'okusaba era ntambwire ne ssentebe waife ali kutwala enteekateeka dona ed'okusaba omukuzi guno ogwokusatu. Omukuzi ogwasooka twalina okusaba okwali eiganga okwali okwawalala okwa Busoga yona yona ogw'omwaka 2022. Omukuzi ogwokubiri kwaba mu disitulikiti ey'e Namayingo. Omukuzi guno ogwokusatu okusaba kuno kujja kuba mu disitulikiti ey'e Luuka. Okusaba kuno kukulemberwamu baba baife mu Katonda nga bwe mwanduliibwa era nga mu ngeri n'endawulo eno muneeyungeku okuyozaayoza baba waife Bishop Paul Hannington Suubi
eyayikirizibwa oba eyalondebwa okuba nga omukuzi guno naajja okukulembera okusaba kwa Busoga yona yona nga babenga leero ddakuyozaayoza olw'okuba nti boona boona balino baasiima oba nga niwo gy'okulembera okusaba okwo. Era lwaki tusaba n'ekimu kyenenda olwaleero obeewo nakyo wano nga baaba nga chairman waife ayita okwandula ensonga endiduvu naddala okusaba kuno. Tusaba olw'okuba tulina enteekateeka ey'enkyuka ya Busoga eyali launched nga omwaka 2020 nti Busoga eno esobola okusembuka eve mu biketezo bya Uganda ebyo ebyogerwaku nti byalemeesiza Uganda okuba ng'esembuka eire mu bitundu bya eire mu nsi egikulaakulayine mu lipooti eyafulumizibwa mu mwaka 2020. Tujja kusaba nti Mukama Katonda awe omukisa emirimu gyaffe gyona gyona gye tujja okuba nga tukola nga twena tugyendigiramu ku lw'enkyukakyuka ya Busoga eno. Tuyikiriza nti okusiba Busoga eno buvunaanyizibwa bwaife twena abali wano, buvunaanyizibwa bwa Busoga yona yona, abo abali wano mu Busoga n'abali kuliya wa Busoga. Obuvunaanyizibwa obwo Katonda yabutugemya era kyabanga baba oba kiriko ekibonerezo singa obuvunaanyizibwa tulibukozesa bulungi okuba nga tweyagalira mu nsi eno. Era ebimu ku bibonerezo tubibonye mu Bayibuli olw'okuba nga kitubayira ensigo nungi ebiva mu bwavu. Baaba nabaire ensoma ripooti Busoga eriemu ku districts oba ku regions edisinga okubamu abantu abafa, but n'ategeera nti it is attributed to poverty, nti omuntu buli lwe tuba abaavu tosobola kwetuusaaku bwidandabi obulungi, nti ne wandibayire ngo wandiwangayire emyaka egisinga kwawo olw'obwavu tosobola kufuna ndirandaba nungi, tosobola kulya bulungi olw'okuba ebirungi tosobola akola ki kubyetuusaaku, tosobola kusomesa mwana n'asomera mu masomero malungi. Aye nga ate ensi gye tulimu erimu amasomero amalungi mangi eno ate nga buli kimu kya competition, nti wonaaba n'omwana ng'oli kwenda asomere ku mu isomero erirungi era envuke abe mu kifo ekyobuvunaanyizibwa alina okusoma. Kale tulina okusoomoozebwa tunatwe n'olwaleero luno nga tweteekateeka twongere okuteekateeka n'okusaba nti Katonda iseife gwe tuweereza awe omukisa emirimu gy'emikono gyaife. Twatongoza enteekateeka eno ey'okusaba olw'okuba twafuna okwolesebwa nti ebintu byona byona okuba binakusooka kusaba. N'ensonga lwaki twakoba nti buli mu nteekateeka ey'omwaka bwe gunaaba nga gutandika tuyina akulemberwanga bayise baife mu Katonda okuba nga tusooka okuwonga enteekateeka dona dona maiso ga Katonda, awo ne tufuna amagezi n'obuvumu okukola ebyo ne bintu tulina okukola tusobole okuba nga tuyamba Busoga yaife eno. Ekirooto kye tulina mu myaka 10 twalonkinga the Busoga Development Agenda y'emyaka 10.
era ng'ekirooto ni kino. Tulina ekirooto nti oluvannyuma lw'emyaka gino by 2030 tujja kuba n'amasomero agasinga okuba obulungi mu nsi yaife eno Busoga. Era ng'abantu balina kuba nga bava mu biketezo bya Uganda byona byona wamu ne East Africa eno nga bayita mu Busoga n'okusoma. Nekyo ekirooto ekisooka kye tulina. Tulina ekirooto nti oluvannyuma lw'emyaka 10 specifically by 2030 nga abantu bona bona mu nsi yaife eno Uganda balina Busoga okufuna tujja kuteekwayo agasinga kuba amalungi mu nsi yaife eno gatandikira ku Jinja Referral Hospital wamu n'emirwadde yaife eri e Bugiri wano, the two major referral hospitals that we have. Tulina ekirooto nti tujja kuta eyisira okuzimba obulamu obw'abantu baife nga tuta mu byobulimi. Era Ssebo Baba Bishop waliwo omusaale ng'omumyuka omukulembeze wa Uganda alonkinga village oba ekateeka ey'enkyukakyuka ng'esinziira ku kuzimba ebyalo ebiri bijja kuba nga bitibwatibwa nga birimu enguudo ed'omulembe, nga birimu amaadi, nga birimu amasanyalaze, nga birimu amasomero, nga birimu health services. Era nga kino twayisanya nti kijja kukolebwa ebyalo bino 12 buli disitulikiti ejja kubamu ekyalo kirala, era nga emu ku disitulikiti ejja okubamu ekyalo ekyo Matendo ejja kuba disitulikiti eno ey'e Bugiri. Ebbanga ery'enkyukakyuka tiiwanvu ino twayisanya nti mu myaka 3 ekyalo kino Matendo kijja kuba nga kimaze okuzimbibwa. Era tulikolagana wala ni mikwano gyaife Abachina okubona nti kino tukituukaku mu kiseera ekitali kyawala. Kale ng'amaliriza nenda okubasaba nti mmwe abantu b'ekyalo kino eky'e Bugiri, abantu ba disitulikiti yaife eno ey'e Bugiri, abantu ba Busoga twena twena, obuvunaanyizibwa bwaife bulala kubona nti tusalawo okukola n'amaanyi tusobole okukyusa ekyalo kino oba ekiketezo kyaife kino ekya Busoga mu ekyo ekyeyagaza. Nga nenda okwebaza abo betukola nabo, nenda okukozesa omukisa guno Baba, just to introduce the people we work with who are volunteers in this drive. Ndabasaba nti muyide wano, just mwemeere wano, abantu babone for recognition and also for appreciation by these people. Ono ni Mwami Patrick Kayemba nga mukulya era nga yali district owa district ate former vice governor of the Busoga Consortium for Development nga n'atwala ebya mindset change and community mobilization mu muvangano ogwa Busoga ogw'ebyenkulaakulana. Nina Mwami Mwesigwa Samuel nga wa media Busoga Consortium, era nenda okubategeeza nti tuli omukolo guno n'enteekateeka eno Baba eri live on Baba Media, on all Baba Media Group companies including Baba TV and Baba Radio. We want to appreciate Baba Media Group for all that support together with the entire media abali okuweereza omukolo guno live on all our media stations. Tulina Nabiye Sarah n'omubaweereza baife, she's in charge of the social media ya Busoga Consortium. Ate twaba ne Shadrach ono yena akola ni Baba TV, the part of the team that is working hard to make sure ti ebirungi bya Busoga bitegeerebwa
not only in Busoga, but across the entire country. Let's appreciate them. That's Ibaba, Nendo Kwebaza, no recognizing our brother, Mwami Davidson, Mulumba, attended the district chairperson our district Jaipeno, Eyabuji. Kanomo by district by local government leaders, abakulembera muvangano gwa Busoga gw'ebyenkulaakulana. We want to appreciate him for being a loyal servant of the people. Okuba nti ayogera ku tuli nenda okubeebaza mwena abayitye n'okwebaza Baba okuba nti otukulembeire mu nteekateeka eno era n'okubasaba nti mwena ngenda ku omwezi abiri muyige tube walala era twanirize omukulembeze waife ow'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni mu kusaba okw'endawulo okujja okutugayita twena. Mundikirize buti kiseera kino twanirize chairperson waife ow'e Bugiri ayite ayogere ku byetuli. This is Civil Director General of Busoga Consortium. Okundeta zena nsobole kubafuna ebigambo byendogera ku lunaku luno. Baba isaife Bishop galala ni mama galala ni timu yokola naye emirimu niba ino okuva mu Interreligious Council abali wano okusingira ddala kaire waife akike district card bakulembeze wanange abali wano babanga nantambulire protocol eri ku standing already. Abakristaayo Katonda mulungi ate ekirala kyonna nja kusaba tumukubire mu ngalo. Olw'akaseera ndi kujja kwogera Baba ebigambo bitono. Nenda kuba nti nina essanyu ery'eitagaado kuba nti Katonda ku lw'ekisa kye atusobozesa olwaleero okuŋŋaana mu yeekaalu eno n'ekigendererwa ekyokusabira Busoga. Era nenda kusaba nti buli afiisiza Kayini yaida wano Katonda amusasulemu empeera. Baba nenda kuyigiriza era n'abandi ge baba basobola baneegayitemu nti buli mu mulembe Katonda abaafuna eddoboozi eryayisa era bw'aba aliisiza ng'abaayo ensonga lwaki akoze eki aliisiza ng'abaawo gw'aliisaamu lisobole okutuuka eri abantu be. Nenda kwogera Baba ku sayidi y'obukulembeze. Ntegeera ntya konsortium eno sayidi y'obukulembeze nga bwendi obukulembeze. Baba n'abakristaayo abali muno nenda abakuba nti obukulembeze bukola omulimu muneino mu kuleeta enkyukakyuka egasa mu bitundu abakulembeze mwe bava bwe abalabayirewo omukisa. Obukulembeze obwo bwalondebwamu abakulembeze abalungi era si obukulembeze busobola obutaleeta nkyukakyukagana madala mu bitundu abakulembeze abo mwe bava buli ekibanja abakulembeze abo abalondebwa baki babiri. Ife ng'abakulembeze basobola okulonda wabaawo specifically kulowooza ku nsonga likugema kuga muntu. Kitegeeza nti mu kiseera ekyo community oba ogikoze eki ogyerabire. Basobola okulonda waba mukulembeze
nga iwe okulembera kulwana ntalo ng'azifa okwetebwamu wayitibwa kulwana ki ntalo. Omukulembeze bw'oba oli mukulembera nga iwe ekyo ky'otambuliramu tosobola kuyamba kuleeta nkyukakyuka ya namadala muki mu community. Nenda kulomba kino Baba Bishop nti nze mbaire wano ebujiri okumala akaseera Katonda yandeeta okulembera abantu be ayi gye ng'anyigisa amadaala mpolampola natandika wano obukulembeze ng'omukulembeze ow'abavubuka wa Bugiri district oba Greater Bugiri eyali eri ku Nina Mayiko ng'anondebwa nga kansala w'abavubuka n'akola ekisande ekyo kyawaabwe nayira n'abakansala ow'Igongoola Enzaala tawuni eyo n'abasipiika wa district n'abakwantiti chairman wa district eno saawa eno Katonda yansalawo nti bachairman waayo nkulu ndidye ngambona ebintu bingi n'amaiso gange n'akakasa n'okuzuula nti abakulembeze bwe bali nti ba police makers bwe batwala ekintu ekya police population nga kyakusagiramu and implementation basobole okuleetawo ki okusigalayo entalo n'ekibayire ekintu ekikulu eno mu bakulembeze baki Busoga ng'ayo kuzira chansi ya mukisa nti tunafunira yakalembereza okusobola okutaasa Busoga. Lwaki nkomye enteroboozi Katonda asobola okuliisa in a given generation olw'ensonga nga Busoga eri kutawo buli bamwini buli ono ng'akola kino nga esinga otukomye kyapikiki Katonda yayisa eddoboozi ng'alisa mula bw'omulirira wano onamutwala oti kyakusagiramu Busoga Katonda bw'akola ifutetoyiba munsi babeeta enuma eyo abeekiko diriyo baminisita balyawo each of them alikubeera kasinga ensonga efaanana okigigendere instead of okwigiza bagite on the same agenda ekyakikireeta ki lwandawukana daali diriki diriwo nebaza Katonda nti yatuleetera mulani tiimu yo okwida ogayiga Busoga era tusaba nti Katonda akusasulemu kyosinga kwenda because with you saawa with your presence Busoga etandise okukola ki okutambula nayenda kweyanza ekisa kya Katonda okweyanza bayiseefe mu Katonda kuba nga bamaze okufuna okuwulirisa eddoboozi eryo bayikiriza okwemerera n'ebigere bibiri balwanisa omwoyo omubi oyo ali kuvuluga Busoga alemeyisa Busoga okutambula mwoyo ow'ekwe mwoyo atendeza mwoyo wa buli kazambu bagamba Katonda abasisule mu kyemusinga kwenda kuba mulikola omulimu era tukoba nti kino kitambule paka nga Busoga etuse muki ku ntikko omulanga nkubira abakulembeze mwena nti obukulembeze batuwa aye bw'oba mu kifo wabanga toli mulungi toyamba kuleeta nkulakulana yanamaddala mu kitundu kyo so ndikuba omulanga nti abakulembeze tuve mu kwerumaluma tuve mu kulwana entalo twegayite kubanga Busoga is bigger than
all of us. N'ebigambo ebyo mugaze nkomaawo nga mbendeza nkabinderere era kigumba abaleese abaka muli kwirayo abaye engendo ennungi mwebalino mwebayala kumpuliriza. So kaseera kano neyanziza baba okoze omulimu omunene nga galala ni head of late mwa introducing abakulembeze n'abakulu ab'ebitiibwa abandi abatuuse okutoolamu isentebe wa Kapiyanga ng'ate ni chairman wa FDC mu Bugiri district ate yabanga ndowooza niwe chairman wa FDC ate niwe chairman wa Kapiyanga situkaku abantu bakuwone baba. Baba ule just got a mulamuse kyokka teyanziza. Akobye baba mbwe ekindi mukolerere wa kanisa eno weebale ti ndi oba otya. Baba akobye mbu lwaki akobye ati abamuko kuba ye mukatuliki mbu yafuna muwala wa Reverend Kiwanuka okuva emafubira kyova akobye ati muko teyanziza we bali kwinda chairman n'ettiimu yo. So mu kaseera kano obutamala bwire baba nva kugalagibwamu ni head of late ali ku lyendogera lino nti yaba aliwo member of parliament yena ali wano owenge Bugiri aide bw'abaka amaze okwogera atwetere mukaire waife gwe twasiima ne tulonda chairman ow'enteekateeka ez'okusaba kuno mu region. Bw'abaka azirawo ndi mwiduvu ekimala mu kooti eno okweta chairman yaida yayogera ku ye muli. So chairman, you are honored. My Lord Bishop, Right Reverend Paul Hani Nsubi, Abasumba ba Reverends Bibakanon, Several District Card wa District Jeno, abakulembeze mu bwati abazinga bwa Busoga, abakulembeze mu district ya Bugiri, aba central government ni local government, sebo mukoirime wa kanisa eno abako tebatera kuvaayo baba Bishop, abantu mwena mwena abantu ba Katonda nsanga yeno okubabona tukubirewo Katonda mu ngalo olw'obulamu bwatuwaire n'atuwangaaza neyanziza ino. My Lord Bishop, nze ninze Kisa Stephen Bakubalwayo nga ndi mubaka wa Parliament akiikirira abantu ba Luwuka ey'Amaserengeta, ate era ndi musomesa ino kuba ndi director wa masomero mangi aga primary ni secondary, ate kulwa Katonda by the grace of God bababa mu Katonda
baasiima bampa obukulembeze obutali bwa buliido nti ninze ndikulira enteekateeka yonayona ey'okusaba okumala ewiiki enamba mu Busoga. Baba Bishop ndi musomesa era lesson plan nagikoze mu sentensi 4 olw'obwire obugiire. Sentensi esooka nenda okuyozaayoza kuba tufunawo ku mukisa mu lutiiko eno okuyozaayoza baba okutuuka ku kitiibwa kya Bishop owa Busoga. Ate era yikiriza nkuyozeyoze kuba baino mundikiriza donadona mu Busoga nibwe gwe balonze okulembera mu kusaba konakona mu Busoga. Eyo sentensi eweire. Sentensi ey'okubiri Baba Bishop n'abantu abali mu kanisa muno ndiri ewano nga ssentebe era nga ndiri okwegayita ku Baba Bishop n'abasabi abali mu kanisa eno nga nenda okukakasa abasabi bonabona mu Busoga nti enteekateekadde okusaba okumala ewiiki enamba erijookomenkereza nga 20 liri kujja bulungi era saala daatandise era okunyoka okwetolola Busoga yonayona. Era Baba Bishop gyotabaire nabaire mu kanisa e Bukoto gye twabaire n'ikatuukiro obw'abakyabazinga bwa Busoga ow'ekitiibwa Dr. Mugwagala gye twasabiire okusaba twakutoola kwa kawiiwi. Mu bubaka bwa katuukiro Baba Bishop yakobye nti mu kusaba kuno tuyinikiza ensonga ey'okukolera awalala, unity of purpose for development. Era eyo gye nasinzire nimpa n'obujulizi ti Baba Bishop ife baatulondera nga tuli babaka ba parliament okuva mu Busoga wano twatandika nga tuli biwaayi 2 era nenda akobera abakristaayo wano nti nze nali nkulemberako ekiwaayi ekindi nga ndina ababaka 22 ng'era ndini Petron n'owundi yeena yagemaku ekiwaayi ekindi ekyababaka abandi yabakulembera nga boona bali 22. Aye mu kusaba okwali eganga, mu kusaba okwali enamayingo, mu kusaala demutusabire babaka mu Katonda bwe tusaawa eno tulina ekiwaayi kirala ekyababaka ba parliament okuva mu Busoga era kitujja kwekutulamu saawa eno ekiriyo kulumagana bwe tukwize ku disitulikiti ez'endawulo eno gye mulumaganira eno mpolampala era kyova obona nti okusaba twongeremu esaala n'ifeere gye twaba tujja okuyika eno wansi nga buli kintu kyona kyona kitereevu bulungi. Eyo sentensi yoona ngimaze. Baba nga ssentebe w'enteekateeka dino mbaire nga ndi coordinatinga bulungi ino n'omugenyi omukulu right honorable Dr. Alitwala Rebecca Kadaga era ndogereku naye nga ndi mwidinda kuba olwokunco lwaleero bwenviire e Kampala numuyike butereevu luwuka okujja okuba mu lukiiko olulikola enteekateeka n'endala. Ndogeire naye era yankakasa bulungi nti ali kujja kwida. Bwe mbeere naakatuuka wano nfulume wano nga nfunye esimu Baba Bishop omukaire yankoba nti kijja kusoboka kutuuka wano mu bwire olw'okuba wabairewo abrupt call by His Excellency the President. Era nenda kukobera abantu abali wano nti maama tajja kusobola kutuuka kwetaba mu kusaba kuno. Era n'ekintu n'ekirala mbaire ndi coordinatinganga ni right honorable Kasule Lumumba kuba najja okuba mu nteekateeka enkyo. Olunaku lwaleero ali ku bantu abawerekeire ku Her Excellency the Vice President
ajira okukiikirira president wa Uganda eitale mu Roma. So baba eyo ni sentence yange ey'okusatu. Sentence esembayo ng'omusomesa nenda kukwebaza olw'okulemberamu okusaba kwa Anglican Church okwa kanisa ey'abantu bonabona era ebonabonabona. No ebigambo by'obuulire mu lukiiko eno baaba neyanziza webale ino webalirera. Era mu bigambo byoyogeire tandise okubona ekinusi nti tunajja okutuuka enaku ed'omwezi nga 20 wojja okolera samale ey'okusaba ng'okulembera mu baino bonabona ezira kizibu ezira mbeera yona yona eremesa Busoga okwegayita egy'okusigala ng'ekaali waigulu. Omuzungu mulala yakoba, it is not your mistake to be born poor. Tinsobiyo kuzaalibwa mwavu, tinsobiyo kuzaalibwa mu kitundu kyabwavu, tinsobiyo kuzaalibwa mu kitundu abantu mwe batagamaganira kiri mu disunity, tinsobiyo. Ayeyina kuba nsobiyo y'amaanyi singa ova mu bulamu obw'ensi ng'ezirayita kukwalira otayire kwegayita mu Busoga wa. Eyina kuba nsobi ino y'amaanyi ng'ezirayita kwalira otayire mu kulaakulana mu Busoga eyawala. Eyina kuba nsobi y'amaanyi ino bw'obanga totayire itofaali mu Busoga okwegayita nga tukolera awalala. Nze obona obubaka bwange ye muli. Nenda kwongera kukubasaba nti twena mu disitulikiti ino ey'e Bugiri, several district card, awalala abakristaayo b'Anglikani, abakatuliki nga Mukoirime Waifoono, aba Pentecosti, Orthodox, SDA, twena tube enaku ed'omwezi nga 2 ku Sande eruuka kuba n'omulundi gwonka ogujja okusooka pulezidenti ow'eggwanga okwetaba mu kusabira Busoga. Tubeeyo ino kuba vice president akoze omulimu gwe munene era baaba nga bwe babona mulimu gwakola ate gweri obulungi ino irala. Basawo ne bannyabo, we need love of one another. Ezira kintu kyona Yesu yatulekera okutolako okwendagana. Era ye nabembeerako embaba Bishop abakoba tulina ebbanja ffenna lyakwagalana kyekirabo Katonda kyawapa abantu okwagalana kakyekigatta neyanziza ino byogeire ku lwa Katonda n'ensi yange Uganda. Basebo ne banyamu mwebale kwidda ate birede tuba waigulu tugenda okubebaza mwebale ino mwebale asaba mbakwere ku mungalo abakulu abo abatonde mbasaba mukubire ekwaya yaife omulimu gw'amaanyi. Ndikwenda okwandula omuwandiisi akola ng'omuwandiisi w'obulabirizi Reverend Mugabi ali gano ate n'okwandula President wa Mothers Union ali gano alaniba Isaac Awiri. Mwebale ino mwebale lala munatusonera olwa protocol lwetulowooziza nti RDC adda kweta ngeno omukulu naye ndowooza amaze yafuna ekisala yajja. Mwebale kwidda mwebale lala Mukama abeere nammwe.
kale kambasabe twemerere twemba olw'embanga tukomenkereze.